oluvannyuma lw'okwagala ennyo eddiini yaabwe bano baatandika okugaana ebiragiro ebimu ebyateekebwangawo Kabaka Mwanga. Kyokka ye Kabaka Mwanga yalabanga okumunyoomoola n'okutyoboola ekitiibwa kye, era bw'atyo n'alagira abantu bano baffe. Bano battibwa mu ngeri ez'enjawulo, abamu baatemwangako mitwe, abalala baayokebwa, n'abalala baakubwanga emiggo, so ng'ate abamu baafanga olw'obukoowu okubatambuza eŋŋendo empanvu. Abajulizi wano omugatte bali 45, wabula nga kuliko abakristaayo 23 ssaako n'abakatuliki 22. Ku bano kuliko Mako Kakumba, Yusufu Lugalama, Noah Sserwanga, bali ku ddembe Yozefu Mukasa Musa, Andereya Kaggwa, Ponsiano Mng'ondwe, Denisi Sebuggwawo, Atanansiyo Bazekketta, Gonzaga Gonza, Eriya Mbwa, Muddu Aguma, Mulumba Matiya, Muwanga Dawudi, Kayizi Kibuuka, Nowa Mawaggali, Kitoogo Mayanja, Muwanga, Kalooli Lwanga, baana ba Kintuluka, Buuza Abalyawo Yakobo, Javiira, Kibuuka Ambulozio, Anatoli Kiriggwajjo, Mukasa Kiriwawanvu, Kiwanuka Akireewo, Kizito Omuto, Ludigo Mukasa Adolofu, Mugagga, Serunkuuma Bruno, Mbaga Tuzinde, Kadoko Alexander, Kifa Munyanja, Kiwanuka Giyaza, Kiza Frederick, Kwabafu, Lwakisiga Mukasa, Luwanga, Mubyazaalwa, Munyagabyangu Robert, Muwanga Njigira, Danieli Nakabandwa, Waluka Gannuwa, Waswa, okukosa n'eyasembayo okuttibwa eyamanyibwanga Muzeyi Jean Marie, ono nga yatemwako omutwe. Lindirira ne Sabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 3 lw'ekigenda okutokota nga si kisaanikire ku biggwa by'abajulizi e Namugongo ku ky'Abakristaayo wamu n'Abakatuliki.